Lema namakula kyondo yakugoba yabuuka yakutunuulira nga toyinako ekirungi. Breaking news amawulire si malungi eri Rema Namakula bwenjogerera ssaawa zino. David Lutalo amuyingiza mu bibibi ebyakoze okulumba Bobi Wine n'abawagizi be abayimbi abamanyikiddwa nga Azawin n'abalala. Maaso bonna ogenda kubanga obinyonyo ku lunaku olwaleero. Kabaya wamu n'abaana bangi nnyo babadde bakadama aba house managers wali eri ku TikTok bakedde okukunganya nga bakuba Rema Namakula bagamba nti no lwaki wayimba n'oyo omusiru kigwe bantegeeza David Lutalo mbulwa kyoyimba naye ate Rema Namakula obuzibu bwe yakoze yakedde ku macha okupostinga oluyimba lwayimba ne David Lutalo okitegeera ekintu ng'ekyo. Kati abaana ne bagamba kati Rema Namakula nawe oyagala kukola ki, oyagala kulya mu nsi y'olukwe biki va mu corruption lwanisa oyo omusajja David Lutalo biki ebigambo byabadde bingi nnyo byesigenda kubanga nziramu akavidiyo katuweleka like sokolabe netapale Mirundi Junior abamuwadde ssente aba state mu maaso. Rema Namakula kyondo yakugoba yabuuka yakutunuulira nga toyinako ekirungi. Bunnya mu matamu akabina lubaawo ogula obubina kasiri wala buvaayo butumanyira mwage Lutalo lwabayimbye mmwe abamaanyi ew'omukulu oli mumutu temugenda tumanyira mwetubaleke temugenda kutumanyira ekyo tekiriyo nekali aye tetulina gwe tutya twabagamba n'olaba kali akaweza number 1 East Africa katunulanga embwa etaliya konna kakovu Kabaya mbitanaaba abanze saagala nakunaaba matomanyira nze saagala kunaaba. Kabaya mulalu yeetaaga kutwala bitabika jangu ntwala bitabika nemwe mugenda kunywa akagaji kakaawamu n'ekawonya amampala embaya sirikawo bambi nja kukwata mu mpolampola naye naawe eddamu ku magezi nja kukwata mpolampola. Ye Musuuza yagenda okunoonya Nyansi wali nga teri musajja naye wadde totegeera naye awo wamanya keberayo gy'okwatakwata nga bawolayini nange kati kale mulumu emitwe wulira kati mazima ku mazima. Mukulu Jose gwe teweetaaga mukwata mpolampola weetaaga kukwata n'amaanyi. Tutya Jose mwalemeza abaana ba ghetto mu kukola emirimu emikyamu era nga mubawa ne self defense okitegedde naye ng'ate si kye walina okukola. Ffe tugamba tuli mu kufayitira abavubuka abo okusobola okuba nga bakyusa ku bulamu n'okuba nti mu ghetto muggwa ebintu ng'ebyo abantu okutwalibwako ebyabwe. Naye ate ekyewuunyisa mukulu Jose Kamiri gw'omu kuba promotinga abavubuka abo okubanga batwala ebintu by'abantu batya nti Kamiri abavubuka tobawa ssente wabula obagamba ekintu kimu gye tulaga ku show ngenda basibira ebbako mujja kufuna ebyakabi. Emikono mu bbanga right up essimu nga batwala essimu yo ssente zo nga bazitwala sirivayo nga bagikutula wabula ekinkwasa ennaku nti ate gwe Jose Kamiliyoni gwe n'ogula ku siriva ezo n'ogula ne ku ssimu ezo ennungi. Ndayira amazima ga Katonda Kamiri toyina siriva n'emu gye wali oguze mu dduuka wabula okutwala siriva abaana ze batutte munnange n'ogenda n'okyusaamu mbayindi design empya. Gwe musajja gwe muli babi nnyo yensonga temwetaaga ate abantu bakuwagidde kirungi nnyo abantu bakuwagidde ebbanga aba state house sente zammwe zituuse mwebale aba President Museveni tweyanzizza akasente kammwe tukalabi. Yes eza state house zituuse mwebale kujjanjaba mulwadde bambi mutujjanjabye era state house mwebale omutima ogwo akasente kammwe kazze eyo mulwadde ajja kuwona gye tuli naffe tujjanjaba.
ati mune omulwadde walakizale sente za State House zo zituuse akasente tukalisivinze ketutandikirawo medication ajja kuwona eddadi ajja kuwona temweraliikirira olaba nze amujjanjaba seeraliikirira nammwe temweraliikirira he will be fine mbadde naye ku makya Junior ng'onwa byakunwabye obadde ayagala nnweki nze saagala kamanyiro kammwe mbu Junior taata wo yalwala okola gwakulya buli obadde oyagala ndieki tasobola kulyera ebyokulya nzaabirya amisan nze saagala kumanyira mundeke nzijanjabe naye buli omusanga ndi enkoko Junior enkoko y'omulwadde please Daddy tali anzabirya banani mutuleke tujanjabe mwe mwagala tuli eki era Junior oli mukunwala ibena w'omulwadde badde yagala ndi eki omulwadde tumujanjabe nga naffe we tulya era oba owadde senior nange oba ompadde waliwo omukazi yazze ejjo mu ddwaliro n'aleeta enkoko yasanze njirya ne mugamba madamu kati nagimuteera mu nseke omulwadde alyako kati ni walakizale maama tetunwe kalaibena na mutuleke abajjanjabi saagala kunnangira era Junior yasse omulwadde abadde ku byakulya bye nja kubirya ebyokulya byo nja kubirya kwanze chifu mujjanjabi era Junior ogezze abamu mwannangidde dda Junior ogejjedde mu ddwaliro wabula abannange mundeke engeri gye mbadde ndya kuzammwe kati nabawulidde abamu musaba accountability wabula bannayuganda Junior ojja tuwa accountability ngaddirwe mwampa ziriwa zembamba weerako accountability ziriwa ze mwampa mweno mumanyire so mutuleke tujjanjaba omulwadde right now